Yes mbaniriza akadde kano mwasibyewo ntya muli mutyangana kubasaba obusabusukwabe ngate munyigene kale wa full figure bibi face ye focus abasinga yobuza full figure yagamba nti akumuka ngalo monde yabadde ki nanakuwa mikutuusako wano ku Fadi TV uje mongere kubanga mugi followinga mbagamba nti comment section weri yawo just obaka abuntira mu comment section ato sigalenga ogi followinga bagita Fadi TV uje presidential advisor mukulu mukyala Jennifer full figure nakangubi information etamu abasinga bebuza full figure yabadde ki skin full figure skin yafuukuse yanga voice ye bweti okulabika abasinga begamba full figure abasinga bagamba full figure kiki ekyamutuuseeko yalumbiddwa bulwadde bwa lususu manyi ndwadde z'ensusu nnyingi baaba endwadde z'ensungi ate olususu terwetaaga ssaawa okufuukuuka olususu luyinza okufuukuuka mu sekendi kugamba n'obanga weenoba nti ogere ntya nga sikini yo eringa ngoba ya kiki yonna neefuukuuka kati full figure bw'ati bwafaanana naye yeebuuza ekyamulumbye takitegeera nenga munange eyo yensi abasinga bagamba full figure baaba yagamba anyiri okufaako obufi n'ekiki ekyamutuuseeko kiki ekyamutuuseeko nga nkugamba nti ebisa ebisinga oluusi sikini munange oluusi teyeetaga lunaku lulamba okufuukuka ekifaananyi kitambuzibwa nnyo ku social media ku mitimbagano bw'atyo bwafaanana abayala basinga bali mu kumusekera bagamba maama full figure bulijjo otwewanirako gamba maama nti gonyirira okufaako obufi nti era okuwumuuka nga lumonde nti oli muwoomu abayala bali mu kumujerega ekiri ku social media kikambwe ennaku zino full figure ne mukama we Bugingo kibabakola ku social media kikambwe ne mukama we Bugingo Pastor Rogers Bugingo owakanonira nti kikambwe munange naye ng'ensonga zezo jjukira abantu bangi abavudde nga basaba UCC okuba nti nekola ki ayomuzaamu TV ya Pastor Rogers Bugingo mu nnaku eziyise emabega ndowooza nti Pastor Bugingo baba tagobye full figure bambagamba nti full figure nti asise nnyo okubanga awemula nti ku TV nti ayongera ebigambo bingi nti avuma abantu ku TV okwo nti ebisebisi nti bange yisema bigantiya nti yavuma Elias Lukwago namuwalabula ambagamba nti kyaviddeko sikini ye nti okufuukuuka nti era kyafuukukira ddala nti jatuuka essaawa yonna ng'emeze ebimmonde abamu bwe bagamba nti Katonda ali mu kumusasula naye nga munange byebyo sikini ye bwete bwefaanana era avuddeyo ng'abuuza abantu banne nkozesa eddagala ki bwete bwefaanana sikini oba mbalabe oba biki naye nga bundaaki kiraga nti ekyafuukuka erabika nga egenda efuukuka mpolampola buli lunaku olukya kirwadde ki kino tabanga yalumbiddwa bino ebirwadde bino simanga babiyita pox biki waliwo ebirwadde ennaku zino ebirumba abantu eby'ensusu naye si byangu bwe bikulumba biyinza okuleka n'enkovu bimera ebimmonde bitimusi manyi bitandika mpolampola manyi agalwadde gangi ate ogwo gulwadde gungi mu ggwanga Uganda ogwo era oba wagusimattuka weesuneko butandika mpolampola ne bulyoka bimera mu sikini feesi biti ebimmonde bambagamba nti full figure yalika kanangike kirwadde koze eki kimulumbye naye ng'ensonga zezo bw'atyo nakangubi mukyanakangubi bw'atyo munaye sikini yewe yafuukuuse abasinga bagamba nti Elias Lukwago yamukolimidde kyalina kumala kumwetondera sikini etiriri nti ekyafuukuuka anti yamuyisizaamu egali kyokula bagambe nti bangi bavudde nga bagamba nti UCC emuzeemu TV ya Asoti TV bagiwumuzeemuko mpaka Pastor Bugingo ng'agobye full figure. Pastor Bugingo yagamba tayinza kugoba full figure. Kati kiki ekiyinza okuleetera Pastor Bugingo goba full figure? UCC kuwumuzaamu TV ye kumulagira. Ekitali ekyo Pastor Bugingo tayinza kugoba full figure. Nange ekyo ndaba kizibu. Tayinza mumugoba. Tayinza mumugoba. Poziko UCC ng'emukoze eki emugambye. Nenga abantu full figure bwalabika sikini baba yafuukuse.